Ekituufu kiri nti nze nga bwe nzija nkugamba buli lwemba nkola programu yonna oba oliawo eriko ekwata ku bafumbo ababiri Hajji ne Hajji we kati omusibe nkugamba kimu nti buli dakiika eyitawo ebijja bizuulibwa bibeera bingi ago ge mazima naye nga mu kiseera kino kuggwa tulaba tetutunuulira guli omusango nti musango okukwata omwana oba ebyekuusa ku ebyo ani abirimu ani atabirimu nedda atukusiigira ekifaananyi ababiri bano kye bazzi babeeramu mu bulamu buno bwe babeeramu Robert Mutebi nanyini field and experience program kooli akugwe agenda maaso n'okutulaba abye kutukutuusaako byebyo akugwe atulaba abye tukutuusaako byebyo anga bwogenda maaso n'okubiraba kubanga ffe tweyama nti wadde emiziziko gigezaako okubanga giyingira mu kintu kino atujja kubanga atukuweereza atukutuuseeko buli kimu nga bwe kigenda mu maaso akugwe agenda maaso n'okutulaba ebbanga lino lonna ku bannaffe abeekumidde ku Salt TV mubadde mulaba ebintu bingi bye tubadde tukola era bye tubadde tubalaga naye nga ekisinga obukulu kumwe abatulaba mubadde temulabangayo muntu ali mu courts gwe bayita senga senga w'omwana senga w'abaana senga ntegeezaani antegeeza mwannyina owa Hajji ali kati ali mu kkomera bingi ebibadde byogerwa senga era nga ndowooza y'omu ku bantu Hajji Ali basinga okwesiga oba oliawo n'okubanga bamuli ku lusegere n'okutambuza ebintu bye naddala kati nga tali eno gye tuli ng'ali eyo mu busibe ndi wa mukisa nti nsobodde okumusinkana olunaku olwaleero era atugenda kubanga atutambuliza wamu programu eno akugwe agenda maaso n'okutulaba ekyenjawulo kye tulina ku programu eno tugenda gitandikira wali mu kukwata Hajji kakati n'embeera nga bweri akugwe alaba Salt TV asinga tumusanyusa okusinkana wano wennyini we natandikira programu eno nga ngitandika nga simanyi nti erifuuka ey'ensonga nga simanyi nti oba oliawo mindset y'abantu eritandika okulaba okubanga eraba ekifaananyi ekituufu mu nsonga zino naye era nkomyewo olunaku olwaleero luli wagamba nti oligenda mu kamera mukama mulungi nti okkiriza ogenda mu kamera ng'olabira ddala ndowooza muggwe ng'ebintu ebirimu okubuzaabuza abingi nnyo sooka obuze kuba tulaba tusimbudde Sibye mutya bwenna abatulaba nesiimye nnyo okubeera nga ntuuse ku Salt TV neyanze okubeera nga musazeewo okubeera nti munoonya okutuusa lwe muntuuseeko era ndi mwetegefu okubawa ekyo kye mmanyi ku Hajji n'olunaku olwo lwe baamukwata. Hajji nga tetunnagenda wala mu programu eno nze ebibuuzo bye bambuuza nga gwe osobola obbiddamu bye ngenda okutandikira ku programu abantu ekibuuzo kye beebuuza nabazanyira amaloboozi wiiki ewedde naye nga bagamba nga tebawulira nnyo Hajji ng'addamu tujja kuddamu tuzanyeko agamu kituufu Hajji teyaddangamu Hajji yaddamu nze ngenda kuwa olunaku lwa Hajji engeri gye baamukwatamu ku lunaku olwa Mande olunaku olwa Mande nasiiba ne Hajji bwe nsiiba ne Hajji nagenda okutuuka ku Hajji baali bayina oluyombo oluliwo Hajji ne Hajji Zuula nga Hajji Zuula yagenda ku ddwaliro bwe mba seerabidde ku ddwaliro n'ajjayo eddagala n'akubira oli bwe yajjako eddagala n'akubira Hajji n'amugamba nti Hajji azze wano n'ajjayo eddagala ly'omwana oli owa Hajji Mutebi mulwadde wa sikoseero najjayo eddagala era n'aŋŋamba nkukubira essimu ompeereze ssente zange Hajji n'amugamba nti n'agamba oli nti kale bw'amugamba nti kale Hajji yakwata essimu n'akubira Hajji n'amugamba nti Hajji oyinza otya okuggyayo ebintu w'obijje bw'oba ng'oggyeyo eddagala ly'omwana lwaki gwe mwennyini tokutta essimu n'onkubira n'oŋŋamba nti Hajji nzigyeyo eddagala ly'omwana lya mitwalo 38 naye nkoze ntya ssente ezo ogenda kuzimpeereza oba bw'onojja onoozimpa Hajji yatandika kuyomba Hajji bw'atandika okuyomba ne Hajji n'amugamba nti saagala kunsiruwaza kyenjogera nkitegeera bulungi bwe wali badde oggyeyo eddagala ly'omwana wali badde oŋŋamba
nti Hajji nsijeyo eddagala so si kugamba muntu oli ng'oggyeko bintu yankubira essimu nakowa ebintu by'okunswaza nvudde awo ng'okimanyi sirina ssente Hajji ati nenkwata emitwalo 10 ne ngikuwa emitwalo 10 emitwalo 3 nga gyakugulamu bintuntu byawaka kuba emmere nagireese sukaali waali enva weeziri naye ezo ssente za tteeka nzikuwa oba ndeese ebintu oba sireese bintu ssente nzikuwa emitwalo 7 nga za kugenda onaabe mu nviiri kati kwaja emitwalo 7 lwaki obadde totoolako ssente bwe wali badde ng'olaba oli tayinza kuwa ddagala nga tomuwadde ssente wali badde otoola ku ssente ezo n'owaki n'owoowa eddagala kakati oluyombo lwatandika bwe lutyo ku Mande Hajji n'atandika nti ebyo ebiddagala byonywa byebikuleetera okuvaako omuntu wakugamba towuliriza oyomba buyombi kakati awo kikyotegeeza nze ssente wazimpadde nga zirina buli kimu kye zigenda okukola wampadde za nviiri ate obadde oyagala nzitwale nzigulemu eddagala ly'omwana kati oli okukubira essimu kyekikuyombya onamugazi ekinyombya si ddagala lya mwana naye kugamba g'oggyeko ddagala ankubira essimu yaba akola ki yaba mmanja buvunaanyizibwa bwo igwe okunkubira oŋŋambe ki ky'okoze n'enkomawo n'enkuwa ssente oba n'enzikuweereza oba n'otoola ku ezo zenkuwadde n'okola ki n'osasula bwe bityo bye byajjira nze koolo nasiiba ne Hajji kati mu kusiiba ne Hajji twali tugenze n'eyo Ssumbwe kakati katono nnyo nga tonagenda kusiiba ne Hajji tugezaako okulabika nti tuddamu ebibuuzo ebitaddibwangamu oba ebitanaddibwamu amaloboozi gano ensige zeewulira nga Hajjati alangira Hajji okunywa enjaga gadda oba nago gakwolo ku lunaku lwe bamusiba gakwolo ku lunaku lwe bamusiba era ne bw'otunuulira essimu ya Hajji nze ngiina wano ne bwe mba ndiggyeyo olaba bulungi nnyo dates zonna kweziri leka ndabe tuli ku anniversary experience ogwe agenda maaso n'okutulaba tukyakulaga nsonga zino olaba amaloboozi gano lwali lunaku lwa Sebutemba nga 3 2022 sikyo bwendaba 2024 sorry amaloboozi gago amaloboozi njagala ensi erabe ge yalangira Hajji okunywa enjaga Hajji era n'addamu ng'amugamba nti singa tupuleyinzeeko awo kubanga aga Hajjati Hajji ng'anywa enjaga amulangira gonna yagapuleyingibwa naye erya Hajji twali badde tuli puleyinga ensi n'eriwulira ng'amuddamu erye yasembayo yamuddamu erino wano nayo laavu natuddangamu nakonserwarako ngo neeyisa byalaavu naddambya nze gw'oliko si y'oli owedda gw'omanyi nyina embeera zange ng'omuntu kati gwe enjaga gyongulira gyonzingira sigala n'abataginywa nze kambeere n'abagikumira nti nginywa bw'oba wali ogirabyeko eno oli ku byamwana eno oli ku njaga tomanyi nakyoyagala omala gasama bwasama nzatuuka okunjasamira okw'ekisiro nakukoowa okiwulidde kati nno kyekyo oba kyoyagala kyoba okola ate kati nsinza nakugamba nti nkuganye nti nkwegayirira nti nampukamire nkugamba nti kino era nga bw'okyogedde bwotyo bw'okyogedde wamanyira okubisindika n'ovuma n'okola kino omala n'obidireetinga bino kambisindika awantu bibeereyo babinterekere okiwulidde bw'olifuna obudde olinsindikira ebintu byange ebiri awo bimpe eryo eddoboozi twali twalibawakoko naye Sebutemba ng'ennaku z'omwezi 3 amaloboozi gano lwe gaatuuka ku ssimu eno eya Hajji kiki kyembadde njagala ekirala kikyembadde njagala okulaba ekirala kyembadde njagala okulaba zessaawa zegaatuuka naye eno essimu ya Hajji screen sigundi ye status ani ono mukyala kyaliko
Musajja alina laavu bwetyo. Essimu screen gondi status ye kuliko mukyala we yamusibisa. Gwe yateeka ku ssimu ye. Awo abasajja abalina omukwano ndowooza mutandise okutandika kati baganya ebirowoozo. Musajja watuuka okuteera ku status. Musajja watuuka okuteeka ku status. Sijja kiyingiramu nnyo naye aba balina bangi nga bukyanga amufuna talina ne we yali amutadde. Naye watuuka okuteera ku status muganda wange abasajja b'ennaku zino. Awo nze nkirese. Nze nkulazeeko bulazi. Omulaba yamuteekako ku status. Naye wano yali addamu maloboozi ki? Nago tukuweeko nga limu oba abiri. Sikazi nga sirina magezi nange singa ndowooza natandika ddo binywa mubifuuwa kitegeera munnange ndeka munyena n'oyo abikufumbira mubifuuwe mubiteeke wansi w'olulumi gy'obiteeka kola byokola baligamba nga tata Zula yamuzaalamu abaana wuuyo munyi wanjaga yavaako naye nga twayawukana kubanga kati obuzaayo kimu kyokka bantu kukitegeerera ddala ekituufu abamu bakimanyi abakwetoolodde awulidde lwakuba bakutya buti tebakugamba gowooza ontambulirako nnoonyerezaako nze oyagala nneonyereze kwani mbubyama ebyo babisirikira ate oba ofunda n'omuntu anywedde omwenge n'omanya nti anywedde omwenge gugenda mumugwako ategeere naye gwe kati wakiyingiramu titosobola nakubeerawo nga totaddeemu njaga naye ngaekikunywesa enjaga kyekyaki nze nali manyi wagivaako kuba wankwana oŋŋamba waginywanga nga muli manje na biki byonna era wagitundanga e Rwanda ne ndowooza abantu babivaako batereera wano Bobi Wine teyagivaako teyatereera nemanya n'omwami wange mulaba akiŋŋambye alabika yagivaako owulidde sisobola kankubulye sisobola katubeerewo mu mbeera embi katuboneebone katuli enfuufu naye sisobola kuba nga nkitegedde nti onywa enjaga nga weeyisa munneeyisa efaanana bwetyo nze mbeere naawe mu nnyumba nowe ate mungu ansaasidde mbadde ngenda kusiba migugu nti kati munnange ontutte mu makaago ate enswala enzira ewange ewundese wange ennyumba yo oba ogiteekamu mulala giteekemu giteekemu ate naakukyusa gwe omusajja agenda okuweza emyaka 6 kugabe munnange abantu balabeeyisa bwe batinga kyewakulibwa kyekikulimu nga newakawo olina abakyala abagikufumbira genda owase bayaga banno tulaba anaakugumiramu eyo enjaga okugyako abanaku ennyo abatalina gye babeera abatamanyi naki kye baali be bajja okugumira eyo embeera funayo laavu womala toddangamu nakonserwalako ngo neeyisa bya laavu nagambye nze gw'oliko si y'oli owedda gw'omanyi nyina embeera zange ng'omuntu kati gwe enjaga gyongulira gyonzingira sigala n'abataginywa nze kambeere n'abagigumira nti nginywa bw'oba wali ogirabyeko eno oli ku byamwana eno oli ku njaga tomanyi nakyoyagala omala gasama bwasama zatooka okunjasamira okw'ekisiru nakukooka akiwulidde kati nno kyekyo oba kyoyagala kyoba okola ate kati nsinza nakugamba nti nkuganye nti nkwegayirira nti namfukamire nkugamba nti kikino era nga bw'okyogedde bwoti bw'okyogedde wamanyira okubisindika n'ovuma n'okola kino omala n'obidireetinga bino kambisindika awantu bibeereyo babinterekere wakiwulidde bw'olifuna obudde olinsindikira ebintu byange ebiri awo bindi essimu gye tulina original phone eya Hajji yennyini tulina amaloboozi gennyini nga bwe mugalaba nga bwe baagaweerezanga n'essawa ze baagaweereza ennaku z'omwezi zaali 3 Septemba bwe mbaseerabidde kati embeera yeyo eriwo akugwe atulaba
embeera yeeyo eriwo wakati w'abaagalana bano. Hajjati atugamba lwali lunaku lwa Mande era ndowooza lwe baamukwata si kyo? Lwe baamukwata ssebo. Obadde okyagenda maaso n'emboozi. Hajji wa bigambo bitono. Omukyala bw'ayiwa odiyo ezo, Hajji n'addamu eyo odiyo. Hajji bw'addamu odiyo eyo, omukyala n'agiwuliriza nga bw'ogamba nti mpeerezza omuntu odiyo kani omanyi nga bw'onoota odiyo nekola bulutiiki n'olinda oli akuddemu. Hajjati yali ku ssimu yange n'akuba enduulu walaalala. Hajjati jangu onyambe, Hajji yeebaka ku mwana wange, ye mundange ntaasa, jangu ombeererewo, jangu okamfatinge. Okitegeera jangu ombudeebude, jangu munnange ngenda kufa, buli omutima gunjabika. Ne mugamba Hajjati kakana kanzije kakana kubanga nze nga mulamu we mbadde mwagala. Nga boga nti mwannyinaze mwagala, kyayagala kyenkola ki kyenjagala, kati nga mwagala olw'okuba mwannyinaze amwagala. Nga mugamba kakana ngandi ne Hajji bwe nava ku ssimu eyo nemugamba kanzije. Bwe nava ku ssimu nemugamba Hajji ekiriwo wayagala omwana wa Hajjati Zuula ko ye mwana ki? Nemugamba Nisha. Naawe lwosooka okubimanya? Mwana mbadde mumanyi. Ngamba ebyo ebyago awo nga bw'obiwulira bwe bijja. Nemugamba Nisha, Hajji weebaka ku Nisha. Yessimu eno gye ebadde nkubirwa. Nangamba la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Omukazi oyo amaze. Bulijjo kyayagala kituukiridde. Omukazi bulijjo ampooninga Hajjati era ngambagamba. Navuze n'emmotoka ne ŋŋenda ewa maama wange. Naawe wabaddeyo ne mbaga nti omukazi anneewerera. Maama simanyi kijja. Omukazi namwagala nnyo. Naye omukazi simanyi lwaki anneewerera okutuuka okuŋŋamba nti nno igwe nja kukola ekintu na buli kikyo kikugweko. Ekigambo ekyo nkigamba nnyo ne Hassan. Nemugamba nti embeera ewaka ekyuka. Buli lunaku buli lwenzirayo ebintu bipya byendaba naye simanyi lwaki. Banaye simanyi kigenda kuntuukako. Nangamba Hajjati ebyo nnyini ebigambo mbadde nga nzija mbikola ki? Mbikugamba. Naye kati amaze kubanga mbizina ensonga ayagala bintu. Amaze okunyonoonera kati n'okuntwalako ebyange kubanga kino ekintu kyaleese kinene nnyo. Mu kiseera kyekimu maama waffe yatukubira essimu ng'era naye abimugambye. Hajjati agambye maama. Naye nga Hajjati Zuula takubira maama ssimu tamugamba. Naye awona yayisaawo ebintu ebyo. Hajji ku Sande yasula waka. Hajji ku Sande yasula waka. N'avaawo ng'embeera ne bagiramuko ka ssente za bino na bino. Kasente katandika kujja nga bali Hajji atuuse ku mulimu. Yava ewaka bulungi n'amuwa emitwalo 10. Kati eyo embeera ya ssente yajja Hajji atuuse ku mulimu. Wali wakolera emirimu wa Washing Bay Ebutundwe. Kaakati mu budde bwe bumu Hajjati n'asindika ebifaananyi by'abaana nga boogera nti Hajji taata abadde akwata alinnya simanya taata obujulizi obwo nga bwe mwalaba abaana ebyali mu vidiyo. Tebaagamba kulinnya. Baagamba omwana omu yagamba taata abadde ajja mu kisenge kyaffe n'akwata ku Nisha. Omwana omulala n'agamba taata abadde ajja mu kisenge kyaffe nze namulaba ng'atadde omutwe mu kaneeti ka Nisha. Ne wansi ne mulaba amagulu. Omwana Nisha yennyini n'agamba taata abadde ankwata amabeere. Bu vidiyo bwe butyo bwe bwali. Taata abadde ankwata ku mabeere ne ku bisambi n'akola ki bwe bityo kwegamba ebimu bikwasa ensonyi n'okwogera. Bwe bityo bwe byali. Kati ng'era bwe mwabiwulira kati bwe buvidiyo obwo bwolabye bwe yasiimuula okwa Hajji. Ku ssimu yabuggyako. Yabuweereza Hajji mu kiseera kyekimu ekyo eky'amasimu ago n'amala n'abusiimula. Buubwo bwali 4. 1 2 3 4 5 6. Kati bwe yamala n'aweereza message. This message was deleted.
videos ezo zibatugamba ziyaweereza kati byonna byanifoldinga lunaku lwakusibwa oba lwakusiba bba era abamu lwe batandika obbimanya nti waliyo omusango gwe batadde ku musajja nga mugenda maaso n'okulaba video bwebo 1 2 3 4 5 kati Hajji ati kuolwo lwasibwa bbaawe addamu message ki nayo katugiwuliremu n'agiweerereza ku video eno Hajji n'addamu ezo message eziri wansi katuziwulire. Ngenda ku poliisi naye bw'oba nga tuyagala tugende ku poliisi osobola okujja ne twogera ensonga zino ne sisita wo tetwawukana mu bulungi kyembadde nsaba kuba kuzaddemu abaana bange 2 saagala kuswaza kino kiswaza nze okusinga kuba gwe wavaako toswala ebitagalagalaga byonywa tebikyakukkiriza kuswala kati nze ngenda okuswala naye bwe kiba kyetaagisa itizuka nja kuswala n'abamawulire bonna bajja kubeerawo naye bw'oba nga toyagala kunswaza kuba gwe toswala jangu ne sisitawo twogere ebisembayo twawukane bulungi nze ndi mu maziga bw'owulira oyagala twawukane nga tuli mu mirembe nga tetweswaziza nansi genda tuwulira badde nkusaba kwata sisitawo Hajji ati kuba gwe mpuliriramu nze kuba ewaffe sijja kuyitayo n'omu ojje twawukane mu bulungi batokyagala kaneeswaze ngenda mba amateeka ngenda mba buyinza wallahi billah okujja kungoze ne twogera zino ensonga ng'abantu abakulu ne twawukana mu bulungi ne sisitawo if not that ebintu ngenda biteeka mu bamateeka ngenda genda mu mateeka kagabe mawulire ojja gafulumiramu alhamdulillahi rabbil alamina byonna bitambuzi kyontegeeza alla abawamu nabo gumiikiriza nabagumiikiriza so awulira ekyo nawulyanga oba neesikamu wadde oba okwekanga oba ndi perfect mutima gwange gwe gunnumiriza wakitegedde naye kyonna kyoyagala okuggusa kitambuze Mungu bw'abanga bw'atyo bwe yakiteekateeka ojja kiggusa naye bwe kiba nga tekiri mu nteekateeka ya Allah nga si bwe yakityo bwe kiri naye era nja sigala nga ndi kyendi era ekyo kye nagambye bwe byonna byoyagala otteekawo biteekewo nze nja sigala nga ndi kyendi mu maaso ga Mungu ne mu maaso g'abantu ekiwulidde ebyo sirina kye nnyinza kukwanukula sirina kye kubanga simanyi bwe bivudde simanyi bw'obitandise simanyi bwe mubitaddewo kasirina kye nnyinza kukugamba bw'oba owulira nti kyekyo kyekigenda okuweesa ekitiibwa kyekigenza okuweesa essanyu mu bantu n'ekitiibwa kyo mu bantu oba okutuukiriza okukusa kwe kyoyagala okutuukako it's fine kiwulidde sina kyakikolera kiwabula nkyewuunya bwewuunya kuba bwe kiba nga kibadde ebbanga eritali ggere naye nga mu baana bennyini n'agamba nti azuukuka n'ava ku katanda n'akka wansi nga tasobola kumbuuza nti ddaddi obadde okola ki osobola omubuuza yali ambuuzizzaako oba ekigambo kyonna oba omwana oyo oba anaati nga anaati bw'ayogera oba Nisha bulijjo waliwo yali ambuuzizzaako azuukuka ave mutulambuuze nti ddaddi onjagaza ki oba gwe kyekuma kyakugaa nti mami ddaddi yabadde bw'ati ne bw'ati
nze siyingira mu kisenge ky'abaana ne bwe mba nali nti ekyenkomako kuba bazuukusa olunsi ate nalwo siyingira mu kisenge kyabwe kuyimirira ku mulyango n'okoowoola anaati muzuukuke musaale n'azuukuka n'ayita banne n'abazuukusa nabo ne bakola ki ne bazuukuka sisaalira mu ddiiro eva nsaalira mu kisenge okibuli yegwe wali ompuliddeko nga nzuukuka ne ŋŋenda okusaala n'ompulira mu kitubo nga naaba ne muba musiraamu ki naye kirungi alhamdulillah nannyini nsooga yennyini agambye kasita agambye sikolanga ki sibeerangako naye singa abadde akikugamba nti yali akikoze nali nkikozeeko ekyo twaligenze mu kirala naye ekyo alhamdulillah naye mbadde nkusaba obukakkamu kyekisinga obugumiikiriza kikulu ensonga zitwale zikwate mu mbeera ey'ekikulu gy'onaakomye okugamba nti oyagala oweebuulenze oweebuula zadde lyozadde kuba abaana tojja bajjawo ti taata waabwe oli maama waabwe ate abo abaana bakula bagenda kukulira mu kifaananyi ekyo ng'okintaddeko ng'enziro okinsiize ng'enziro omwana ayogera ebyo juzi wamunzindikira nejjo we natuuka ekiro wamala okumpalabula by'owalabula najja nansanga mu ddiiro nansaba ssente za tripu osajjo lwali lwa 6 wamala okumpalabula by'owalabula najja nansanga mu ddiiro naŋŋamba dade nsaba ssente za tripu ne mubuuza mami we wamugambye naŋŋamba mami namugaana naŋŋamba nzije ŋŋambe leero ku makya nkedde zikola ki zibawa wekitegedde era naawe nga tusaagambye kikugambye luvannyuma ku mbeera bwe mba nga ntambudde n'abaana bo mu mbeera bwetyo okuva gye bavudde mu buto nga we batuuse ekyo kyekirabo kyolaba kye mulina okunsasula mungu bw'aba bwatyo yakiwandiika n'ebyasooka nabiyitamu ne bigguka nakyo kijja kuggulu kitegeera mukwano naye nze nadde nkusaba kwata ensonga ng'omuntu omukulu ate ojjukire nti kyonna kyoyagala okuteekawo oweebuula nze oweeweebuula n'abaana baffe ekyo kintu tekikulira mu matu ga mwana enkya nkomawo nti ewaka omwana nga ndaba ngenda mulaba nti anga tunulagana ntya nabo nga oli mu bateeka mu bigambo bye bityo kwogera bigambo bwe bityo ajja tukule bw'owuliriza amaloboozi ago nga bwe gagobereŋŋana byonna byaliwo mu ssaawa ezo ezisembayo ng'omukulu ono tebannamukwata naye bw'owuliriza Hajji owulirira ddala nga ye ndowooza ebintu ebirowooza nti byakusaaga alowooza omukazi amutiisatiisamu butiisatiisa oba adde ewaka oba amuweereze kasente oba akole ki ndowooza n'okumanya tiyamanya nti omukyala yandiba nga ali sirias oba bw'owulira ate omukyala byasoose okwogera ate ne Hajji bye yamuddamu omukyala mu maloboozi ago ag'olunaku olwo olw'entiisa amugamba ewaabwe tagenda kuyitayo muntu n'omu mu kuteesa ayagala ggwe kubanga ggwe gwawuliriramu eddembe gwe yeesiga ki ekiddako olwo nagenda nga ngenda Kajjansi mba sinatuuka na Kajjansi nkyali mu tawuni wakati essimu nejja Hajji nankuya ngamba Hajji atoliwa nemugamba ngenda Kajjansi nangamba yanguwako bankutte ndi ku poliisi e Kajjansi nga ate nti nengamba oba asaaga nenkubira abaana bali abo okuwookingidde nembagamba nti wamma kituufu ddala Hajji bamukutte abaana ne bangamba Hajji bamukutte baziwa ne bamukwata ate ffe Hajji tumugambye adduke kubanga abaana b'e Kajjansi badde batukubidde essimu ne batugamba nti Hajji bagenda mumukwata naye oluvannyuma Hajji ne tumugamba adduka Hajji n'agamba sigenda kudduka bw'abanga ankwata ajja ankwate antwale ku poliisi
bansibe akole na buli kyayagala kyonna Allah aliba omulamuzi wakati wange naye olwo naawe tewasobola kgenda kajjansi eri ewazuula kajjansi bwankubira esimu nagiza kuwashinga eddala nfune obukakafu bamukutte oba nnimba kubanga tutera okusaagasaaga abaana kwe kunziramu ebigambo ebyo ne baŋŋamba senga bamukutte bamututte era ffe Hajji tubadde tumugamba adduke Hajji n'agamba sijja kudduka wendi bajje bansange saagala mbakaluubirize bajje bankwate bantwale bakole buli kimu Allah alibeera omulamuzi wange nabo nze siina kye nakoze siina kinzirusa nga siina musango kakati nze nengenda ekajjansi bwe nakakasa nengenda ekajjansi era Hajji ne musangayo ku poliisi naye Hajji ati ng'atudde awo Hajji ali munda Hajji ati namusaani nga Hajji ati kiki n'akaaba n'agamba Hajji ati omusajja yeebaka ku mwana wange Hajji ati kankubuulire omusajja oyo ngenda mutta ngenda mukuba amasasi ne we banaamuta nja musala ebiso mpulira nga njagala nagenda musala kiso mpulira mugamba kakkana nkitegeera ky'oliko kubanga nange ndi mukazi bwe kibanga ddala kituufu Hajji yakola ekintu ekyo nange ndi mukazi naye ate kakkana kuba n'oli mwannyinazi kakkana okusooka kakkana Hajji ati nga sansabaga amanyi mukyala asobola buli kimu kakati oluvannyuma Hajji baamutwala munda ffe ne tugenda ewaka naye Hajji ati ne tugenda ewaka waabwe nentuukawo netwebaka netwogeramu kaawo ng'era weyewera nena mutwala eruzira bajja muli ebisiyaga bajja mumukolerayo buli kimu ajja kufiirayo nja mumukola buli kimu kyonna ne we banaamutanja mumutambulirako bwe gaba amasasi nja gamukuba ate na buli aneesimba mu kkubo lyange nja mukuba amasasi nja mutuusaako buli kimu kyonna tewali muntu agenda kunnemesa ku kukola musajja oyo byenjagala kakati nali ku sayidi ye nnyo nga saagala nga sinnabitegeera nembeera ku sayidi ye nnyo nga bwe mukakkanya Hajji ati kakkana nkitegeera poliisi maziga merere ge galiyo olwo tugenze ewaka emugamba kakkana Hajji sinnayogera naye bulungi sinnamanya abaana bali sinnabafuna kati nali ku sayidi nnyo ya Hajji ati omulaga nti ekyakutuuseeko kintu kibi nange ne bwe kyalibadde kituuse ku nze naalibadde mpulira bubi nga ati kakkana mukwano ogenda kulwala ogenda funa pressure ogenda kuyisibwa bubi kakkana okusooka kubanga omwana waba yatuusiddwako ekyo naye ate naawe obulamu bwo tubukola ki tubwagala tubeera awo nga bukya bwe bukya nayita abaana mu kaseera ako ak'ekiro nembagamba nasulayo nembabuuza biki ebitambudde wano okutuuka okuleeta embeera eno abaana ne baddamu ebigambo biri bye baayogedde ku ssimu ne bu vidiyo ne babiddamu naye nga bagamba nti taata twamulaba ng'ajja mu kisenge ng'ayimirira ku katanda ka Nisha naye ng'ebigere biri wansi ng'omutwe gubeera waggulu mu kitanda kya Nisha kuba Nisha asula waggulu kati nga abeera ayimiridde ng'omwagamba nze nga mulaba ebigere ng'ayimiridde naye ng'omutwe guli mu neeti ya Nisha n'omulala naye nga bw'atyo bw'ayogera omulala ng'ayogera agamba olwo statement yali emaze okukyuka kubanga akatambi ke yatusindikira Hajji yakapuleyinga nga ndi naye ng'akatambi kagamba nti taata yali ankwatirira antiga ku bisambi ne ku mabeere katambi ke kasookaako okufuluma kati nze wentuukira kyali kimaze okukyuka nga kigamba taata yanneebakako nga bimpitirirako kubanga oli mwannyinaze wenzira ate bano baana bange omukyala mulumirirwako ng'omukyala emmere yannema ne banjalira obuliri ne neebaka bwe neebaka ne bukya ku makya bwe bukya ku makya sisita wange oli Shamira yali amaze okutuuka nempita abaana nga tuli mu kisenge kya Hajji ati nempita omwana oyo yennyini Nisha bwe muyita Nisha ne mubuuza Nisha taata wo bwe yakwebakako walaba ki n'aŋŋamba senga siina kye nalaba namugamba Nisha taata bwe yakwebakako omulundi ogwasookera ddala walaba ki tolina kintu kyonna kye walaba kyakuvaamu
Nisha n'angamba senga siina kye nalaba. Koli sisita wange Shamira n'amugamba tekisoboka bw'atyo yakyogeza maanyi. Hajjati n'agamba gwe Nisha kiki otegeeza tolina kiwalaba tewalaba omusaayi tewalaba omusaayi gwe Nisha omusaayi tegwakuvaamu kyotegeeza nno tewalaba omusaayi tegwakuvaamu omusaayi tewagulaba ko omwana n'agamba nalaba omusaayi oba amazzi naye nalaba omusaayi n'amugamba tambula onviire viira genda ogenda nakukubya pressure zaagala kunvaamu tambula onviire gwe mwana gwe kubanga lya buli lwenkulaba bulira bubi nnyo yali amaze omuwa ansa mubiri byeyamukola ki byeyamugamba Nisha n'ayogera ebigambo ebyo nga bwe yabyogera ne komedi oyo nga bwe yazannyibwa nze ng'omuntu omukulu nayawula olwa ansa ezanziribwamu ne ansa eyaweebwa omwana ekyo nekiteeka mu magezi gange nengatta ku Hajji kye yaŋŋambye nti Hajjati oyo omukazi amaze kubanga bulijja neewerera nti nja kukusiba na buli kimu kijja kufaako ojja kudda ku zero nengatta ebyo ebintu bibiri nali mmaze obbifuna kati ekiseera kyatuuka ne tunaaba tufulume tugende ewali omusibe mu kunaaba mu kwambala nafuna omwana ono Hanaati ono eyawaako obujulizi ku taata we nti taata namulaba nga atigirira Nisha oba agenze mu kanankani ka Nisha omwana oyo Hanaati gwe mwalaba mu vidiyo nyinza obutasobola biddamu bulungi kuba sinze yabyogera mu ddakiika ntono nnyo kuba ennyumba yaabwe eri bw'ova ku ddiiro odda ku kisenge kya Hajjati ekisenge kya Hajjati kifeesinze ekisenge ky'abaana kati nafuna omwana oyo mu katono nnyo akabanga ne mubuuza Hanaati njagala ombuulire mu kukukuta nje Hanaati mbuulira biki bino byenkulira nanga senga ekituufu tata teyakwata Nisha teyamwebakako naye maama yatugambye tubyogere maama yatugambye twogere ebyo ebigambo naye senga si bituufu naye senga toyogera mami ajja kunkuba ajja kunzita nimugamba kale sijja kwogera kati nze nave waka ne tugenda ne Hajjati ku poliisi nga mmaze okugattagatta ebintu ebyo mbifunye twatuuka ku poliisi abasawo abasirikale batwala omwana okumukebera nga bali ne Hajjati era Hajjati yakola olutalo lunene nnyo yitayagala tugendereko paka okukanya kwabaawo ne bagenda ensambya ne batwala oyo sisita yagenderako oli omushamira kati Shamira bwe bamala okukebera omwana yankubira essimu nangamba Hajjati ekiriwo omwana baamukozesa omwana asangiddwa nga mukozese naye tebibadde byakukaka tebaamukwata naye ng'omuntu abadde amukozesa abadde muntu ki abadde muntu mukulu naye si byakaakati ekiseera kiyiseeko owulidde naye talina buzibu bwonna bwe yakola ki bwe yafuna nabaana we ali bulungi na buli kimu ng'omuntu kiri bulungi talina mabwa talina kintu kyonna era bankubira okuva ensambya era ekikulaga nti omwana yali bulungi kuba n'omwana kwolwo olunaku yali asomye olugamba nti Hajji yakwata omuki omwana nga talina buzibu bwonna kakati sisita bwamala okunkubira essimu eyo natambula nengenda nsaba omusirikale nangirayo Hajji nemugamba Hajji ndi mukwano gwo ndi mwannyoko eyo ddettu ey'obusibe ku lwokubiri lwe baatwala omwana omukebera bwe bankubira essimu nzijayo Hajji mu kkomera mubuuza Hajji njagala ombuulire omwana bamukebedde nga yakozesebwa teyakakibwa abadde mu mbeera ey'olubeerera babadde bamukozesa naye njagala ombuulire Hajji ekintu kino nga bamukozesa ddako njagala ombuulire ekintu kino Hajji tonkweka kintu kyonna kubanga bwebanga sigwe wakozesa omwana nze nawulidde waliyo ekintu ky'okuggyako spams omusajja n'omuwala ne bazikebera ne bakakasa nti ddala ki ono yakozesa omwana oba ono teyamukozesa nanga Hajjati nzuuno oba temunzana mu kkomera muleete emmotoka entwale bankebere banzijeko enkwasa ezo z'ogambye n'omwana bamuggyeko amazima gakole ki gazuuke
Hajja tisaagalangako ku mwana oyo. Mazima ga Katonda waggulu wallahi nkulayirira. Ne bw'oleeta nnyabo ne mukwebakirako mu maaso awo Hajja tisaagalangako ku mwana. Simwegombangako. Siwulirangako ladde muli kubanga abaana bange bajja bato nze mbakuzizza. Nze mbasomesa, nze mbalabirira mu buli mbeera yonna yonna. Ntandika ntya okukola ekintu ekyobuseegu ng'ekyo. Hajja tinzikiririzaamu wallahi saayagala mwana. Ne mugamba Hajji kiddemu nga bw'okyogedde. Wayagala omwana oba tewayagala mwana. Nali nyimiridde nga mutunuulidde bwe nti nga tuyimiridde kuba tulinga abaagala okwenkanankana. Ne mugaddamu ombuulira ekintu nga bw'okyogedde. Nangamba Hajji saayagala mwana, simwebakangako, simwegombangako. Nze siyingira mu kisenge ky'abaana abo. Bwe mba mbayita nyimirira bweru ne mbayita ne Hanaati jangu ogende mu ssaala ez'okusaba nno. Ne mugaa kiddemu ne muddamu omulundi ogwako. Ne mugaa Hajji oba tewayagala mwana. Nze njagala tugende tukole ekintu ekyo kye bagambye. Nti omwana bamuggyamu amazzi ge naawe ne bakuggyako amazzi ne bagakebera. Nangamba Hajji ati ndi ready muleete kyonna muntwale baganzijeko. Ninsobera nenzija ne ngamba bannange ne mbagamba bannange Hajji nze bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Kati embeera eyo tuba tukyali ku mbeera nva kubuuza Hajji ebigambo ebyo. Ne watandika okujjawo embeera y'okugamba nti Hajji ati abasayidi ya Hajji ati ne baleeta ekigamba nti Hajji ati bamuwe ennyumba ave mu ki ate Hajji. Amaloboozi ago ne gantuukako. Bwe gantuukako ne baŋŋamba yogera ne Hajji akkirize awa omukazi ennyumba ave mu kkomera. Kubanga guno omusango gwe bamutaddeko munene nnyo. Owulidde munene nnyo. Atuyambe akkirize okuwa omukazi ennyumba ave mu kkomera. Kubanga bano abantu kye baliko bakitegeeza. N'ensooka neŋŋaana. Katono nnyo. Bino byonna bye bazze boogera bino bye tuzze tulaga ensi ebyokuba nti Zuula yateekawo embeera y'okufuna ssente ezo n'ennyumba. Byonna byaliwo nga bamaze musiba. Ku Lwokubiri. Si bifo. Bamukwata Mande. Tebyaliwo bifo. Tebyaliwo bifo. Byonna byaliwo. Kijja kitya nti ensi erowooza nti baasooka kuteesa ne bigaana ebyokuteesa ne balyoka bamukwata. Ekitegeeza bwe bamala okukwata Hajji. Bamala okukwata Hajji. Ono kye yali ayagala n'akiteeka ku mmeeza. N'akiteeka ku mmeeza. Tugende mu maaso. Kati n'ensooka nganze neŋŋaana ne mbagamba tekisoboka omusajja teyakola bintu kakati ate muwaayo mutya ebintu bye lwaki bigenda bwe bityo. Obeera nga bakusibye omanye ekkomera oba mwangu oyinza okugaa buli kyolina mu bulamu. Nagenda era ne mpita Hajji ne mugamba Hajji ekiriwo bagamba nti kkiriza owe Hajji ati ennyumba ove mu kkomera. Nangamba Hajji ati sigenda kukikola, sigenda kukwata bintu byange biwaayo nga siina kye nakola. Hajji kkiriza ne ntuuka ne mukkirizisa. Nga nze ne ntuuka ne mukkiriza ne mugamba Hajji kkiriza bagenda kukusiba. Naye kkiriza ono omukazi bw'aba nga ayagala ekyo okimuwe ove mu kkomera. Nangamba Hajji ati nedda. Hajji n'agaana era Hajji mu kugaana iffe ne tukkiriza endowooza y'abali gye baali bakoze eki gye baali baleese ne tusalawo tukikole nga ffe famire. Naye nga tugendedde ku kyaki ku kyannyumba. Bwe twagenda tuteesezza ekyennyumba batututteeyo waliwo gye baatutwala eyo tutudde meeting yalimu abantu 8 ndowooza bwe mba seerabidde. Bwe tutuula meeting twasanga abantu ba Zuula baatudde dda ne Hajji ati Zuula yennyini ng'atuuse. Ku luno abantu baabaleese naye lwe yakuyita ku luli nga ataddewo embeera mu video audio bwe tuwulidde agamba tajja kuyita nabantu be ayagala senga yekka kubanga senga gwe yeesigira gwakkiririzaamu. Kaakati ebyokugabana ennyumba nabiki bizze abantu baabayingizaamu emboozi ekyatambula. Kati bwe tutuuka eyo nga twasanga abantu be batuuse naye waali nga tutuula. Bwe twatuula twagendera ku kyannyumba
ate nga ne Hajji akigaanyi naye ffe ne tugamba nga ffe abantu abaali ebweru nga tulya twagala Hajji afulume ekkomera. Kakati ne batandika okwogera ne tweyanjula ne tutandika okwogera naye emabegako wenkuzza twasooka kuteesa ne Zuula nti tumuwa ennyumba gye bazimba. Zuula amala agamba nti kale ne tukikkaanya naye n'agamba kati ate era ennyumba era ebadde yange kati ate ate muba mumpadde ki angulire emmotoka Hajji angulire emmotoka kubanga ye yeegulidde emmotoka ey'ebbeeyi ate nze siina emmotoka yange yagitta. Nkomerero Hajji naawereka genda n'ekyo ky'ofunye kakati ate oyagala emmotoka sente zigenda kuva wezigulire emmotoka bawa omusajja nga yakusobezza funa ky'ofunye okikole ki okiveemu. Nange nkomerero nga Hajji nga tugenda mu meeting bwe twagenda mu meeting twasanga baataddewo dda ne miliyoni 2 batugamba nti eri ennyumba gye muwadde Hajji Zuula era ye abadde alina okufuna naye ate omwana afunirawa mumuwe miliyoni 2 nga tukikaayanako kyatuka ne kitulemera ne tukikkiriza ne batugamba miliyoni 15 kashi miliyoni 5 mu nnaku 5 nazo tuzisasudde ne tuvaayo. Hajji bwe twamutwalira ebintu ebyo n'agaana. Akati mu kugaana n'atuuka ekisaanyi tumugamba Hajji kkiriza ove mu kkomera kubanga ffe tumaze okuwandiika ki endagaano. N'agamba sijja era sijja kusayininga ku bintu bino. Endagaano eyo gye muwulira gye boogerako buli omu agitaputa lulwe kummwe abatulaba amubagamba nti mmwe mwakitwala ewa Hajji ne mugamba tuyambe endagaano tukatukuwe kino otute abantu awe twetaaga okutangaazibwa. Hajji ye yasaba oba mmwe mwakimutwalira mmwe mwamutwalira ddiiru? Hajji ne famire ye be baakiteesiza ebweru era ffe nze ne bankubira ssimu kukiŋŋamba nti Hajji mumuwe kino ave mu kkomera. Omusajja ave mu kkomera. Hajji abigaana. Kati ate Hajji mu kubigaana nnyongera era nkimugamba kati oluvannyuma Hajji tutaddewo okuteesa okwo endagaano tugikoze ate oluvannyuma olunaku lwe tuteeseza tuleetere ssente Hajji yajja agamba nti njagala eno endagaano egamba nti Ali Mwizerwa ampadde ennyumba n'abaana bange mugikyuse egambe nti Ali Mwizerwa aguzizza Zuula. Olwo mutudde mu meeting endala? Olwo yali azze muyise mugayi jangu Hajji tumalirize tukuwe ebintu nga bwe twabikoze nga bwe twabiteeseza. Bw'atuuka bw'agamba nze njagala endagaano ekyuka egambe nti Ali Mwizerwa anguzizza nze temuli baana. Ne tukigaana ne Hajji n'abigaanira ddala. Jjukira yali yabigaanyidda kati yabigaanira ddala n'agamba bantwale bansibe nze nina abaana bangi naye abaana 15 sigenda kuddira kintu kyange kukiwa mukazi nti muguzizza sente zirwa zampadde ate nga ne byanvunaana bya kifere saagalanga mwana nzikiriza bansibe. Oluvannyuma oba batwala mu ofiisi gye saategeera bulungi Hajji ne Hajji Zuula ne balooya baali babiri. Ebyateesebwayo saabimanya. Tunaatera okumaliriza. Naye bwe bajja ne batugamba Hajji ng'akomyewo agamba nti kale mumpe kubanga yalaba nga twekyanze eddiiru eyiika naga kale mumpe nga tugamba kale enkeera twali tulina okujja tumalirize tumuwe buli kimu. Kaakati ne tumala ne batugamba abapoliisi ne batugamba iffe ne bwe muwooli Hajji ssente ezo tetugenda kubawa musibe kubanga gavumenti yali etekinze kye twazzaako kwali kugenda kufuna beyiro police bond ne tugifuna. Hajji bw'amanya nti twafunye police bond yadduka emisinde ku Nateete ne bayita omusibe ne bamutwala e Nateete. Naye firimu gye yakolera e Nateete nze bali nabagamba sijewunya kuba Hajji yali yaŋŋamba Hajji Zuula oyo yateekawo embeera oluvannyuma ezza Hajji awaka bw'alina budde bwakumakya n'amugamba
Gabo manya abakazi olulimi olwo n'aleeta omusajja n'addayo ewaka. Omusajja bw'addayo ewaka yasanga Zuula ataddewo embeera y'okwagala okubeera ne Hajji. Nga naawe omanya abasajja addamu ayingira kintu Hajji ng'addamu asabatula kye yatuukira nako tewaaliwo ogamba nti oba kunywa cyayi oba ki nagamba Hajji ati kintu kye natuukirako omukazi nga yeraddewo eddembeera yasanga yeeteze ne tutandika n'agamba naye wakati toseka wakati omuzannyo we gunyumira Hajji ati yamukwata n'amugamba nti nvaako n'ayambala mangu kiddira n'akuba enduulu n'agamba bannange mujje munyambe omusajja abadde anzita omusajja n'adduka emisindaawo n'agamba omusajja abadde anzita mujje munyambe adduse kwerosi mangu nnyo poliisi n'ejja n'eyola Hajji ati n'emutwala era ne bamuteekako omusango nti nno abadde akola ki abadde akuba omukazi gwe musango gwamuggulwako embeera yagiteekera wakati mu muzannyo okutuuka akendo wekawoomesa amazzi wekaatikira kakati n'amugamba ne bamuteekako olwo ogw'obutujju ogwo nti abadde akubye omukazi amuyye n'abaana amukoze eki byonna eyo fayiro nayo neetambula gwayo ne bamusibira ddala era okuvaayo bamala kutuula n'asasula sente ze yasasula naye nze ekyennateete bwe nakiraba nabagamba eyo embeera mbadde ngisuubira okusinziira ku kiri kyemmanyiiko paka n'olwaleero Hajji bwali mu kkomera naye olunaku lwa Friday era nazzeeyo nembuuza Hajji ebigambo bimu bye namubuuza luli Hajji weebaka ku mwana era nanziramu nanga nti Hajji ati bwaba bantwala mu byuma bifaanana bitya oba bijjako musaayi oba bikwata busajja bwange bukebeera butya bannange mubagambe bonna ab'obuyinza abalina obusobozi ku ekyo abakirinako okumanya bajje banyambe okusobola okufuna obwenkanya nange mbufune nga tufuna amazima we gali nti ddala neebaka ku mwana oba seebaka ku mwana tweyanziza obwenkanya kyetumanyi amateeka gajja butuukiriza sayidi emu ku kwezi ebbiri ejja kufuna obwenkanya ekyo kyo tukiwulira muli era tukikkiriza puroguramu ey'olwaleero tetugenda kubanga tusukka wano ebigambo bya Hajji binyuvu nnyo bingi bimbadde temuwuliranga nako mubiwulidde lunaku lwaleero Hajji tulimuddira mu maaso eyo naye fonnaawo munzikirize mbasiibulire wano nga bwe tutambula era bwe tukyali